yambala ngoleka national ID na usente butono nnyo just koza ngoye dry cleaning ogenda onyuma ngoza omukyala ova gy'ovudde n'ofaanana bw'oti temundabye bwenzize nzize nange ng'ava mu mirimu nziruka kubasanga tebankozeeko bakozeko buli so Shifah oli mukyala afeesinzeko ku bayimbi n'ofeesinga ku bantu ab'e Bulaaya emabegako bakusiba kozi za Bafana bangamba Bafana yali akwagala ekyo ate nkiwulidde kipya nga nkiwulidde ne bangamba wakola oluyimba ne Lutalo nti omukyala oyo wa Lutalo kuba tebalabawo yeeyisaawo babeere bakkakkamu ne rupinze bafani bange nga tebalina pressure y'ebyo byo gwa byogedde nkubulira amazima ewange ewo tebakubuuza ku channel yange bambuuza my friend okay wakola kukoza ebiyimba why is your friend twafuna project e Dubai nga ffenna atutwala yali atutaddemu sente promoter y'omu I remember that time Ziza yali London je yaba najje Dubai nange ngaganye shooting video of Fiona Nsubuga London naje uwo nange ne bantwala byange nga nkoze contract ne promoter yali antujje nga nsasudde zange hotel bagitegese bulungi amayo 2 weeks kati Ziza ayingira idea ye nti akola akayimba k'ensunasuna nangamba Shifah tukola aka video bere vixen era nze nali mu byange byakusaga nze simanyi n'ebisigadde saasireyinga nyuze simanyi kwemoola bagambo yawedde siza Bafana Magical Empire yamumaze naawe ate kati ndabye banja bandibadde mukulaba rupi obuuza agantu ebyo gwabisala abantu bwe bambuuza ku channel yange eri bambadde bibuuze Lutalo my brother Lutalo bangamba mwagana kola video naye ndowooza enziriganya wakyakwa kitya video tewagiraba video twagikolera na mu vault sedda edda oyeka walaba bubyengeje gye nayisina gejja ttamu kati onyirira nnyo no bambi oyo mwami ayagaliza nnyo wakisa nnyo yeewanye ekitiibwa I respect him naddala mu kaliya yange up to now angamba Shifah music ye wamusuula you know he's my friend is okay Shifah byogera bya bulimba mama okoze n'abayimbi okoze ne bannakatemba okoze n'abantu abazanya art mu film muno muna temuyinza kuba muntu akweyisayisako n'agamba Shifah mutadde mujje ku mudala gw'abanoonya mukinga bali mu filimu na muki muna mu entertainment business bwe mutabaamu ate mu entertainment muntu kuvale na ngamba kate nange embeera obandi ntya babaayo but how are you able to control them ate ekirungi bo embeera zaabwe the understanding omuntu akugamba neno omugamba munnange nze ebyange ABCD naga okay were babadde ne musigala nga muli babadde ne musigala nga mukola emirimu ba celebrities bakwese embuto Juliana Kanyomozi mabega korema yageza ko lugakana nga bigana ne basituka ne baza why tufunayo dyakana Shifah akana koka kulu nnyo omanya akana kasinga n'ebyo ebyembaga simanya mikolo ko bambi kyo kituufu obudde bonna anabona mukisa obudde bonna ogenda beera anko okay teka tutulire abakufuna mukufuna emirimu gino gyokola kwa Omuwagalawo ku TV abali ebera streaming live bakufuna batya ne wobe Kampala wane Uganda batamanyi besizo branches on nesatu sabo obayise mwatuli Makindi opposite Shell yes tuli ebulenga wano kasokene wano wetuli kat right now tuli Makindi bofuluma wali olengera Shell eriko KFC wano tufesinze mu Crazy Chicken wali Shell KFC wano waliwo ebbala ya Lady Fifi baba bategeddewo baba manyiwo ebulenga mbotuka ebulenga ng'ova boti mu Kitoogo waliwo Kalina eri ku Shell Shell eriko Kalina wakava boti mu Kitoogo wakatandika olw'ebulenga ofulay waggule babalaba bande tutimbyewo yes ne mu town dwawo beerayo nga bogamba nti tulina bakasitoma abatayagala kudiiringa bbali n'ogamba okay mu town katufunewo small place nawo tuteekeyo ebintu byaffe omuntu aba yeekwasa nti Shifah njagala kino naye bulenga wala ne Makindi wala town like tumulagirira mukola deliveries nnyo so wembeeyo nga najendi saagala kujja kwerabisa totawaana tumanya bumanya oli ne watuweza kifaananyi na ate tondaba mu Wewunyise nga tetukola mistakes ne bibatuuka okay so mumbeera Shifah obaka obusembayo nga sinakuta obaka obusembayo bannayuganda bakola nnyo ebintu ne bagamba oyo akikola tafunamu mu bizinesi eno y'okwambaza abagole eyokola Omuwagalawo ofunyemu ebbanga lubadde ku TV funye emikwano emirungi egyagaliza omuntu osomufuna kati nga bwegambye nti like for example okuyingira music omuntu yantwala music namusanga mu movies
ate omuntu yantwala ate mu music ate ne music nenfunayo ideas endala newala nenfunayo endala kati kyenfunye mu Wewunyise Omuwagalawo sigenda gamba nti nfunamu nnyo ssente because I do it with love ate tosobola bigatta bw'ogamba nti mbeera after money yeah it's money like omulimu olina okusooka ogwagala ku mutima n'ogwagazisa abalala n'ozimba trust n'ozimba friendship with your work with your clients kimpadde ebirala kubanga kati sirina nsi gyensobola okukeera nti nyingiyingira nembulwa nsuza so kwegamba erinnya libunye litambudde amawanga anti kati ab'ebweru ate bamanyi osinga ab'Uganda so tyama ngeri gyakola ku TV ne ku radio n'agamba omukyalo nalabika wa bbeeyi bakasumu bakwata otya bwabazze bwemukwata ka budget kali katya afodde bate tukugambye nobola okambala mu suuti olekawo zijooza za dry cleaner nanga muntu original oleka oyambaza bantu kikaki bakazi bokka baami baana bato bantu kikaki tugalabya amasuuti zi blazer jacket zi jeans bikibyonna kalabe ka jacket kalade k'amaanyi ako obanga twalimu abaana banakazza nga tukambadde so mumbeera n'okushiba nga tusibula obaka kyo eri bannayuganda aba streaming live abaagala okufuna ng'ovudde mubina ebyabafeera abeyitawo ku Shifah abeerangira mu bintu ebyenjawulo bakufuna batya neera mu kufuna okwo enteekateeka ebeera ekyokuba nti obakolako omukolako story kati omukolako show Omuwagalawo ezanyirawo wawayita ebbanga kisinzira emirimu gyasanze ku mmeeza yange nebe tuba tulina yes so asobola okujja naye nga ate already tulina mulinawo emirimu gye mwalimu akwata so it depends naye era kyonna oklant olina ekituufu kyokukwata kujja naye tekigenda lagirawo oba following a schedule oba kigenda zanyirawo onsanze tetuli tight okuzanyirawo kisinzira ku ki budget tetuliiko ebyo mugenda ne protocol asoose kumukolako first come first serve kati ndi wano tugeze omuntu abookinga Christmas era kati ojja kujja ngo ya Christmas tugeze kugambe no Christmas is taken ngenda bambalala oba tukole bwe tuba tukole the before tukole boxing the bwe batyo kuteesa so bintu byakuteesa owaye tetubaddeyo omwaka guno birthday yaffe ya ku Vox saakiraba yaliyo gundi etera fans party yewaddeyo omwaka guno lwaki naye bafaani bange bantegekera kati lwagitegekawa kuba ffe tulina okubaawo bulijjo naye nga tetwaliwo ndowooza tebabamanyi abantegekera but bankolera pati yali nnungi nnyo 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 bagiteekawa ku luno bayitawo Pal highway Pal highway eriwa Entebbe Road. Yes. So wasalawo eyo n'ogikansolinga bafaani ne bategeka no nali nyina bingi nnyo on my table by the way nali nyina bingi wano twali twakagulawo branch mpya mutuufu naye weetunulamu omanyi nga bagee sikola ya bintu ku pressure banagamba batya leero sikoze pate bamanyira nti nzikola nedda nze neekola free nkola kyensobola mutuufu twali twakaspendinga mu kuggulawo wano ate ngaawo wennyini ngenda travelinga kuleeta bintu bipya bigenda wano jukira pate ebaawo January wano twaggulawo February era banyamba ne bankolera so nga ndaba budget yange tensobozesa kati abe baggalirawo ate gundi nga tunatera engoye ozijjawa ku Shifah mu host fashions zivaawa Dubai China Turkey zensi zetusobola nezireetera abantu oba nga bambala ziniza oba omuntu alina kyansabye nembuuza ku mikwano gyange abali ebweru noba kiba US okimportinga babimpeereza nyina connections yonna babimpeereza ebintu nekijja akasembayo bano abaali bakuwagira mu music ne firimu kapya kiko bateekeddeko abafirimu bo ngenda bawa katiko wasumulira nzize mbagamba movie longest night batandise okummanja naye tuli mukola tuli finalizinga ne rehearsals kuba njagala nkireete nga bannange kyakabi kuba munyesinze nnyo sagala bad disappointing so tuli kumaliriza final touches za rehearsals then awo tugende barehasingireko mu before we tugenda okwatira tugeze rupininza okugamba nti ogenda zanya roll bweti nga ovuga motoka bweti oyo ogenda kubeera mu apartment bweti nsooka nekutwalayo n'okimanyira okizanye ng'olaga kikyo so kati bwe tuva mu ezo rehearsals nga tugenda mu ezo ez'omumanyira ebintu bye tulina okukozesa na biki na biki webaamu rehearsals nga zakuba nti nkwana mwana muwala ate kamuvi kaffe kali ize nga bw'owulya longest night kagwera mu kireeso so aba music aba firimu baketalinzepo aba music
bo balisewa nabo wenchifiringira wonna ngandeta yange tobimanyi bawe kukapera konnina gwasembayo kuta nasembayo salutekana ku TV lwakoma online bawe kapera omugole nonina tukutefe twamaze da interview akapera oli eddoboozi luyimba ki omugole bampa omugole nonina katuyagala luli baplaninge mutudduke ante abawagizi kozo nina lutandika lutyanti nzeera mwana ko nina siwe bali mwana ko nina aha onkubi omubiri oba wabulo nina aha siku bino byokola jamu bingi bwolutiko wabulo nina aha siku bino byokola bingi wolutiko lutiko yangu wanyo nawe naye no surprise ataka tezirireta hataka yes man so atwa mukole nasuze ntudde kale nga nesunza omukolo nga mpa kimu kulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ateke mwannonze oyimbe kuluno mbase amina omuyimbi temumukoya nnyo 2020 king of analysis rupi okuva ku kiwese Star TV Metro FM tubamu batwala enyimbe sizo kuweza kabi lunaku lwa Sunday sawa ziba musampaka mwenda ni Stickman Sudani yes nga tuleta abayimbi abakabi n'abatrending so mumbere yo njagala okwebaza tu wakadde ne no mutindo boutique enyirira abamotuka boutique ojamu engato noyagala atodduke nenga ekyoya kino njagala kinyamu kiteekere ddala ewaka nange ekyoya bwekiti kyamaanyi nnyo kyeninayo kikaddiyo bantu ale butwazi kino ekyoya nenga kyamaanyi nnyo so bawano bakyagala so musubscribing channel iyo bagita batena tuduka yange basubscribing ku Wewunyise Omuwagalawo surprise your loved one ne bakoledde ne channel empya cause mu ba client bange mubamu omalo bakolera ate ne bakubiranga esimu ekiro buli budde Shifah nsaba ku sharinga ko nawe nyino obuzibu oba ne muganda wange nyino obuzibu n'abantu abamputinga down natandika okukola kino bannemesa so abantu babulwa bebogerako nabo so eyo channel musubscribing ku channel Hope Shifah tugenda ku sharinga tesosola oba goli buwala boyina nyumba mokola naye nga babossi bakunyigiriza tugenda kufunanga twogerenga nawe tusharinge abantu bamanye nti gundi tugenda bayitya ne baserebu bamanye nti gundi oyo tumulaba rupi ngaaweereza tobalaga abantu challenges byo wayitamu n'omulala atulaba ddemu essuubi ntolaba rupi yayitamu ebyo naye ali bwati nange nja kikola so channel empya Hope Shifah amina so of course subscribing ku channel kunkola video eyange nanenda bachita ka sub kanyama kogata nebipya 256 ya muganda wange Elijah Kenya kogata ne Stickman Sudan uncle mutawanu wa son of mama na mutikembo mugala mutawanu omulongo babiri omubwati nemwe bale kweyagaliza amina so tubagala nnyo bannange tubasibudde part tutujja gifuna nga ali mu field yakola sawa zinabadde ku office tujja kulaga ebigeza kukola ne hustle zaitamu kubanga akwasaganya business eno. Thank you so much. We sign out.